Nkuletedde ebintu bino olunaku olwaleero abantu bangi mubiina mu mayumba gammwe naye nga tomanyi nti lino ddagala lyennyini erisobola okukuwonya endwadde z'osiiba okaabakaaba. Nkuletedde nana, nkuletedde black seeds ne nkuletera ne cloves. Ebintu bino bisatu leero katwogere ku bino byokka bisatu. Ngenda kunnyonnyola enkozesa yaabyo era nkunnyonnyole buli kimu kiwonya ki. Nyamba vidiyo eno gimpeereka like ate tweyongereyo. Tugenda kutandika n'ennana. Ono nnana bakadaama mumuyina naye nga mukola gwa kumufumbira bakama bammwe. Nakugamba fumba nnana, gwe n'ofumba bo ne bejjanjaba nga gwa mufumba mu butuufu ofa oggwawo nga tusobola kumanya nti n'eddagala lisobola okuwonya. Ono nnana gw'olaba agogola emisuwa. Ono nnana gw'olaba Uganda nga bwe tukozesa omujaaja nti edda twalyanga ebijanjaalo olubuto ne lukwepika n'otandika okufuuwa omukka oguwunya obubi nga bagamba nnyo ku caayi aliko omujaaja. Kati nnana ono bamukozesa singa olubuto oluuya lukuzimba mu butuufu ofuuwafuuwa omukka ogutawunya bulungi. Nnana ono munywe agenda kulongoosa mu lubuto. Ddagala eriwedde emirimu. Agogola n'emisuwa. Kaakati ngenda kwogerako ku black seeds. Black seeds zino bakadaama mukaaba nnyo n'ogamba nze boss alabika yampadde obutwa ndabika nali obutwa. Mukwano gwange black seeds zijja obutwa mu mubiri. Buli lwe weeraliikira nti ndabika nalidde obutwa funayoko obusigo bwa black seeds obugaaye. Buli nnyumba y'omufirisuuti erimu black seeds tezibulamu mu ffumbiro. Gaaya ku black seeds zino. Tolya bungi kuba bw'amaanyi ate toziryalya buli ssaawa kubanga ekintu ate bw'okisussa kireeta side effect. Zino black seeds z'amaanyi. Bw'oba weeraliikira nti walidde obutwa kwatayoko obusigo nga 10 oba 2 nga obulaba mu butono bwabwo bugaaye. Bw'onoomala okubugaya bwe kiba nga kituufu wabadde walidde butwa mu ddakiika 5 oba 10 oba 15 ogenda kufuna embiro. Misindo dduke mu toilet otandika okubanga munnange wedde abulula ng'omanya nno nabadde nalidde kituufu butwa. Ekirala, black seeds zino ebiseera ebisinga eno emmere gye tulya etuuka n'ekola obutwa mu mubiri. Kati osobola okukozesa black seeds zino okuba nti weekiliinzinga. Osobola okugamba nti buli luvannyuma lwa myezi 2 nja kugaayayoko obuweke bwa black seeds 5 oba 10. Butini naye bw'amaanyi. Emmere eno gye tulya bwe yeetuma mu mubiri tulya butto tulya biki kwegamba bituuka ne bikola obutwa mu mubiri ng'olina okkirinzinga ku mubiri. Kati gwe buli luvannyuma lwa myezi 2 osogamba kandyeyoko obu black seeds ne cleansing era ojja genda olaba nga woobulya mu butuufu olubuto mulinga lutandika okuta ng'ogenda emmanju ng'otandika okuba ng'ofulumyafulumyako obutwa obwo obadde bwetuma mu mubiri nga bufuluma. Black seeds zino gwagamba nti nze sigenda mu nsonga nga weekakasa nti toli lubuto tokozesa black seeds ng'oli lubuto kubanga ziyinza okwaffectinga olubuto lwo sinakindi n'okulugyamu. Weekakase nti toli lubuto gwagamba nti sigenda mu nsonga olubuto lwesiba sikyagenda mu periods zange emyezi giweze. Kwata black seeds obuweke nga 20 obugaayi obumire. Mu lunaku olwo obeeza oba wiiki ogenda kuddamu otandika ogenda mu periods zo. Kikozese bugenda kuyamba. Kaakati bwe tuvaawo tugenda tulabe cloves. Abakyala mukaabakaaba amannyo ne mukaabakaaba embuto ezibaluma naye ng'olina cloves mu nnyumba. Cloves zino bw'oba ng'olina erinnyo nga likuluma osobola okubukuba ne bufuuka powder n'ofuna kakotoniko nga kanyirira bulungi oba akagoyeko gwatasobola kufuna kakotoni ofuna akagoyeko nga katukula bulungi
funa obucloves buneeno obwa powder bwe wakubye teekako mu kagoye oba mu kakotoni kateeke wennyini ewali erinnyo okalumirewo okalekeyo mu ttama okumala eddakiika zo nga 3 ng'okalumidde ewali erinnyo erikuluma erinnya eryo ligenda kusirika sinakindi n'obutaddamu ddala kukuluma. Gloves zino era tuzimanyi nga painkiller. Erinnyo liyinza okusirikira ddala oba obulumi ne bubula obadde bukuluma obw'erinnyo n'otaddamu kubuwulira era nga buli w'oliwulira ng'oteekawo gloves ezo. Gloves zino bw'alina olubuto nga lukuluma ziteeke ku mazzi agabuguma. Fumba amazzi, funayo ono powder, muteeke ku mazzi agabuguma onywe. Zigenda kuyamba ku lubuto olukuluma. So mukwano, ebintu bino woba obiyina todda mu kukaaba, tokaaba, kozesa ebintu bino. Ddagala y'ensonga mulaba nga bakama bammwe babikozesa. W'otunulira black seeds zino tebatera zikozesa nnyo nga bwe gambye nti z'amaanyi toziryalya buli ssaawa. Bakama bwe bamanyi ofumba obugaati n'amamirirako bwo black seeds. Kati gwe nolowooza oba butaddeko just kunyumisa bugaati buno naye ddagala. Agenda ali akagaati ne black seed eno agigaayiremu agiriireko. Era batera nnyo okuzifumbira mu nnyama ey'amasavu. Ne bateekamu ku black seed ono okuba nti bakendeezaako ku masavu gano. Alina engeri gy'akubamu amasavu ago. So mukwano, ebintu obirina togenda kubigula kuba mukama we yabigula. Lwaki video zino neekubira nnyo ku ba hustlers? Neekubira nnyo ku ba hustlers lwa nsonga. Nze kennyini nange nali nkubyeko ku kyera nkyakikubira ddala. Ekirala, nze kennyini nkola mu kitongole ekiyambako bankuba kyeyo. So kati yensonga neekubira nnyo ku sayidi eno twejjanjabe. Omukyala ajja n'akugamba nninga nga gwe bawadde obutwa naye sitegeera nkole ntya. Kati video eno giweerezeeko munno yenna ali mu kiyumba yenna in case ye bw'aliba ye ng'awulira muli alinga nga eyalidde obutwa okukakasa nti ddala walidde butwa kwesako ku black seeds olabe bw'ozirya n'odduuka n'amanya bw'abadde butwa supa. Oyinza okuddukana oyinza okusesema. Manya wabadde walidde butwa. So twejjanjabira mikwano. Olina gamba erinnyo linzita. Olina gaba nange nze neesiba sikyagenda mu periods. Ne gloves zino. Gloves zino wobanga olubuto olubadde lukuluma making sure nti ozikozesa toli lubuto. Wobeera olubuto tozikozesa. Kuba ziyinza okujjamu olubuto mukwano. Bintu by'amaanyi. So byeba mikwano tubenga twejjanjaba. Muzikirize video eno ngikomye wano ate tujja kubanga tukolayoko ku videos endala mu maaso awo osobola oteeka yawe ekikuluma nembanga ate nkyogerako ku video enaabezeeko oba gye nnaaba nkoze ey'okuba nti twejjanjabisa ebintu ebiri ewaka. Ojja teekawo mu comment section. Mubadde balabi balungi okuva yonna gye twatandikidde okutuuka wano ku nkomerero ya video yaffe. Amanya nsigala nze Maggie. Mbeebaza nnyo mwe mwenna abatayita ku videos zange nga bw'ogisanga ogamba kambi kulenda beekiriyo. Mukama akompeere nnyo omukisa ate gwe alayikinga n'akomentinga nawe okola ky'amanyi okuba nti video eno ogyongera ogiposhinga nebanga etuuka ate ku bantu abalala. Musibe bulungi tujja kusinkana mu videos eziddako. Mweraba.